ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza Kaliisoliiso w'emizannyo wano ku Kyabasa njala kukyusibwako. MTN. Okay, tugamba nti nno MTN ekubuuzaako ne kwebaza egamba nti nno bw'okozesa ssente n'oweereza ssente ng'olina kaddiru k'ogoba ssente olumu zeesiba kati nga tolina kamomo balance ng'oyagalayo kamomo balance omalize transaction yo nyiga kamunyenye 165 kamunyenye 5 kamunyenye 3 kadala tandika momo top up tugatewo MTN bwegamba diro gimali mwebale nnyo okutuwuliriza kola babuuza nti walekeddeawo okutuleetera mu bidduka ate ebidduka sandiganye naye nabyo tebiriiyo gyebiri tunaddamu biri tuddeyo mu KLM tutandikire ku mbalasi kola dduyiro ly'eddagala omubiri bwegubeera omulamu owulidde dduyiro ly'eddagala omubiri bwegubeera omulamu eddagala owonera lino eddagala omanyi nti bw'otambula n'okola exercise owona nnyo ebyo ebiddagala okumiramira ebiddagala ebyo kijja tukola bulungi nnyo ab'ebunamwaya mwebale nnyo mubeere bazadde bafirika muve ku byokunaanya mwana by'omwana eyakola ka vidiyo n'agamba nti tubeeweredde tujja abazadde bammwe tujja kakajjone kafuluma akalala mbetondera layira omwana y'omu ndoozi omuzadde gwe yenna nkwebaza nabadde nsaaga saakigenderedde myaka nemeka nga 13 papa bammwe mubakweke tukomawo tujja alina nnonowa ne wizo omanyi radio nga wayimba wizo yagattako kano nga kagamba mubakweke tusimbudde abazungu tubalina jo yabaddewo swaza famire yange ne mama wange somero lyange ategedde social media manyi ogikuta lumu nga lwegasa eringa mawulire ogettanira wano mujje munjogereko gegakwatako otandika kuba medi toteeka edi tayakutaddeyo bannanga omwoleso okutandika okuwosa enkya tewali kudda mabega tweyanzanya abantu abasobodde okujja tuyanza nnyo mwenna abagambye nti no mwabusasudde midaala kati omwoleso kati mpita bantu bajja mu mwoleso mbayita mujje mu mwoleso abantu bwe boolesa bajja ggula kakabanja mbajja baagala babagulako mujje mbaguleko ebintu ebyo bino bibakoze abantu abapeosa n'abalala aboolesezza tusitula covid we twavudde abantu babalage bye balina nammwe mbibaguleko kale mujje okuyingira 2,000 abantu abakulu 5,000 yes okutandikira ddala ku lwokuna ku lwokutaano ku lwomukaaga ku sande ku mande emeka 18 eguggalawo 19 Easter Monday 19 katikira ajja guggalawo mu butongole ennaku z'omwezi 19. Michael Magoye, happy birthday from Alan Peter Kaizi, Alan ne Peter Kaizi egayaza jolwe ate Jennifer Tracy Nakalama ne Simon Peter Banalia Golden Gate Choir gamba happy birthday. Kefas Mayumba wa Delta TV, happy birthday. Omukyala Dora Mayumba agamba nti you shine brighter than a diamond in the sky. You are her morning sunshine. Kefas Mayumba, I love you from Dora Mayumba. Mwah, mwah, mwah. Okay, birthday greetings zigenda Eli Rebuga Hazard mikwano jina bagamba nti amazaalibwa amalungi ali awo Masaka ate n'omwana Kakembo Francis Sevia emwaka awezezza gumu ate nga n'omwami n'omukyala Mpanya Tone bagaliza muwala waabwe Esther Chloe Namugala amazaalibwa amalungi. Happy birthday, may you live to blow 1,000 and more candles. Toina haji badde nina naye tubadde tutudde eno anti bwetuddamu eno naye ndowooza kankube bukubi kankuba akayimba tugendera awo n'ategeera banaategerera eyo
ladies nadala abakyala mulabika bulungi nnyo nga muli mmoroka zammwe amulekera kuvuga mmoroka basajja batomedde wanya waliwo gyo omusajja yatomedde mmoroka ya muwala wange ya muwala waffe eyo bwayisaawo yamutomedde kwati omukyala pakinze mmoroka yo mwami n'alivasinga n'amutomera ate n'amugirayo emmundu baba kibuga Kampala see what you've done to my beautiful car nogamba ki Dr. Mkabeza situation asiri mujali mwegendeze kansa mwegendeze ate COVID-19 kugamba muganda angegenda bakugeme banangi mwendo ja petroli gitutta petroli ya tutta amafuta gali pakinze teva wawe najitadde nyo badde nkujukiza epo 11 mujjo ojukira lu abantu bwerabira walaba ku routing bwe bajja kaamini yajja kaamini wana ionero ejja kaamini abantu ne balutinga baba ne babba buli kintu agamaduka ne bagenda bamenya babakola batyo kubadde government yaganti egenda kujja mu nyumba gwesanga n'ebintu fe twalutinga ku titokero okero lutwawo we bamutwalira entyaji okero lutwa nga ayingira ajjako bote awo twalutinga twalinga ku Uganda House ku Jumbo Plaza ne tusomba ebintu nga tubijja wali mu foods and beverages yali wansa munju ne wali okabatu ganti kati tugenda kujjanga twaza ate kati ne tandika bisa madinisa bana be mupiwa kiri mu bafulumya bate baje bali Easter banaddayo ku Easter nga Easter Monday wedde tubegayiride Ukraine ne Russia bo beyongera Russia etegese buto kati ganje era kayevuddeyo kati esimbye bugerere kati geni kerumbire sikwera bwezi erija baba bayise batata wo mugenzo tata wo mugenzo olanya bamuyise bayise ne mukuru Kiwanda ne omukuru wa Nupu but can they let this die can they let it die kasacha ingide mwaba abanene kasaba batandise okweyogeza bandikirekedde no baporojo yandi omusajja gamba ya ngamba Ramadan Kareem Ramadan Mubarak akati mu Ramadan special jenkuletedde onako olwalero nakugambye ngenda kuletera abaswahaba ni bajja tuwano nga bali batikirivu nnyo byemizannyo onako olwalero ankuletedde golden boy scoring goals is my role omutegedde oyo bamuyita Isa Sekatawa mwana yakubanga golo wano omusambi gwe bagamba nti noffe twamulabaku Isa yali naye Isa lieno baye Isa yali musiramu oyo mutabani wange ndiko jawe dala kati Isa Sekatawa amutaga golden boy yes Allahu Akbar. Goals are my business. Yes. Goals are my business. Gachatambula ngate wana Isa. Yafuna ngorukisa kisao sebo naji. Sebo sirukisa kisao. Omuntu atebese omutwe amavivi omukugulu. Ngabuli kitundu kyo mubiri kiteba. Yali aduka nnyo. Chenzi jukira yali aduka nnyo. Naye kana akasajja kakuba goro bali bakayita fimbo. Fimbo mukasa. Mwabo kasa big size. Ngabasanga babali musatu bwerere. Na ulira senior third badris ngabagamba kamba kubire goro nganya. Bane ngazi kuba nagenda kale Isa Sekatawa yoyo ate nasaba fulume yakola omukuba nabyamizanya basokera da dilu yengato nezitundanga keke yocha ya Isa Sekatawa yoyo gwenkuletedde mukwano gwange onako olwalero futali wafo owe wakiso chairman Matiya Lwanga bwanika amutegese nga abiri tujja kubeerayo omugenyi omukuru agenda kubeera Supreme Mufti omukuru Galabuzi ye mugenyi omukuru olwekyo ebintu sibya kujja na mmere nedda teri kujja na mmere watigera gwabadde wanti hajo badoludogena ko mukirabu gwobanyi mukirabu buli muntu atambula nako kunywake bwaki bwakaleka wagenda okuzina bwadda tanywa olwalero URA egenda kuzanya timu ya Vipers yukira mpira gwasoka Vipers bamukimaka biri bwerere kitendaawo bagenda wali ku Arena of Visions yes abagenda kubanga bazanya onako olwalero Mbarasi egenda kuzanya Police atenga Busoga egenda kuzanya UPDF KCC mwaba mubamaza ba URA okay KCC onako olwajjo yagudda amaliriga 00 nalwayo leba ne KCC ompira musasula gwa mtwalo abana ne bakuompira gwa nusu 12 musasudde omutwalo ne babompira gwa 12 what are you ekimeza ngabo kiyimiridde Vipers ekyakulembedde ziri point mukaga kati naye inayo mupira kubanga zabadde musanvu timu ya KCC nekola draw okay omutende swaswa boss agalwa galaga nti agenda ku timu ya Gaddafi the Soldier Boys eyo jaizo kubanga agenda oluvanyuma lw'okufumulwa ku timu ya Express ate nga banafa aba Uganda Cricket abavugirirwa Plascon munango mpira gwasose bago
game yasoose wali mu T20 series abaji bakubye Namibia wali naye coach agamba nti musanyufu nnyo kubanga luli babakuba 3 bwerere lero bakozeko 2-1 abazanyinga Chewuta Cosmas ba Simon Sesazi beba mukwa bazanyira wa mugambe ndi drink bazigula utulaba awamu tutambula no penaza ngono lemera mbwavu gwe teknolojia mwepene elemera ku nkole enkadde ate nga munango omulembe gukyuse tugenda kusiga tukola bwe tuti byonna bya teknolojia bwakuleka emabega obwavu obwambadde chala mpuliza munange berawo nga obusungu wabulese mu kisibo totegeka ddaku totegeka futali kugamba olyawo simulabako simulabako n'onyiga bwajje ebyokulya tebibaawo kati bala mvikalanga eddamu leero yakomyewo kuba mu service damu evude mu service eddamu leero atewera outing yafe ya MV Kalangala uyo outing yafe ya MV Kalangala Haji Sadala Haji Sadala ndoza ulira bala ku Eastern tuli mu zoo zute werabira abakuru ba mtwalo abana 15 je tuli mu zoo jangola ku bisolaji umusajja akulinze empologome ngena koleti urogera munange kati gwe ne okolotya atera no kulamula Buganda Tourism Heritage Bureau banayitubaga muje mulambule wano mulabe basajja bakola wano olugudo luno Royal Mailo jango gende wali mbi muri byaffe jango lambula olubiri nengo yita wano ku Bulange no sasula no genda kuwagabuwa ababoda muzeka amatala nga muvuga ekiro bantu bagajjanga ko kulo down kati nga balokingirayo naye ku Sunday nasanze accident ku bbiri bannange premo yayingidde wa boda ne mulinya ku pa ya kujja ku matala temujja ku matala kiro saata mukaga nzigena mu mukaga neno nya abavubuka abazibikira ebinya mu makubo ate ne bakukanda sente ne bakuwa ne motoka agayinja okuwoga batekawo n'akagwa gundi ekyo kimenya mateeka mwe bagayi oteka wakagwa okube motoka yoli kubaganya okuwa sente nolokoji kuba nendwanya abakyala abagenda ku ngudo mbwa abami bamwe tebakyali awaka tebaba waza akameza zimala nendwanya abasajja ng'ekisibo kyakutabukidde werabidde Ajati mukulu n'omuyita erinnya lya Ajati muto mu kifo kya Saida wamuyise Saala Domanyiwe yasuze moto ya maka Ajati assalamu alaikum bwefutali wayigamu akatogo k'amatooke na byenda kato tusago waliyo futali omulala wa Saida ja ko Easter Monday tugenda kubeera ne final ya Sabina Cup bana babaka mu mpira wali emasaka timu ziri 8 atenga FA president wo muzanyo gw'okubaka yagenda okubeera omuganyo mukulu honorable babiri ekityo akali banamasaka okubaka kuko kuze atenga munnange timu ya Uganda egenda kukiikira wali mu Zambia mu mpaka za Africa Championship kirabo namutebi yomuko abasubiramu emidala atenga onako lwali mu Champions League esawanya Real Madrid egenda kuchaza timu ya Chelsea ku Santiago Bernabeu gwasoka bagwangula 3-1 atenga Bayern Munich ku Allianz Arena bamu ku mpira mulamba wali mu gwanga lya Spain emubwererere chaza timu ya Villarreal ayitawo ajja kubanga agenda kuluzanya ola semi finals wali mu Lakers tugenze mu NBA mu gwanga eri America Lakers egobye omutendesi wabwe Frank Vogel jukira ntino no tebagenda kuzanya playoffs munayi balabise bubi nyonyo. Happy birthday to Chris Luge. Chris Luge, one of our very own. Happy birthday, Chris. Kisibo nandi kututeko bade mutwala ko auto naye kisibo naye Chris omutwala wa auto mutwala mwanze nwa wali era mutwala oba wali ku Lwentebe road ku Guliru bayitawo batyawo latulawo ne ba staropo bachiyaye babo wala jibizanaga nti omanyi abantu baba mu looting wali yabbe entebe ya Chief Justice gatayita mu lugirwe nagisawe mbali anu babbanga wali omusajja yabba firiji nagenda nayo era naye agenda okutuuka wakati talina masanyalaze mukona olaba ku 2 we bagawe ensasage yaliwo wano wati ngoyambuka bwoti mwe mwabba bubbi anti kati twaliwe babajira tubba ebigenda okutuukeka nga sibye kakeesi k'omwana omuto akabafu era atafune wali omulala ya omusajja abba akasawo ka sukali akagamba omwana mbaba ndika akasawo kange ngende nefiire olwakamuteekako nagwa wansi
MTN CBS FM